Omwoleso gw'emikolo n'embaga ogwa Bride and Groom guyingidde olunaku olwokubiri. N'olwaleero abantu bazze mu bungi mu kibangirizi ky'abannamakolero Lugogo okulaba emisono egy'ekyasa mu mwoleso gw'emikolo n'embaga gwokka mu ggwanga ogwa Bride and Groom. Changing dresses and party dresses for purchase. Bakira abantu abatuuka balambula emidaala okwoleseddwa ebintu eby'enjawulo omuli saluuni, ebintu by'abagole ebitimbisibwa ku mikolo n'ebirala bingi. Munda mu kisenge awali omwoleso abantu bakwatidde era bw'oyogera n'aboolese bagamba nti tebatoma kuba ebitegekeddwa biri ku mutindo. Lunaku olwokubiri tutukoze bulungi nnyo, abantu bazze mu bungi nnyo nga ffe aba Prime Rides tutambuza abagole, tulina emmotoka ez'omulembe zikyasinze okuba ez'omulala nnyo mu kutambuza abagole. Tutunda amasuuti okuhayaringa engoye z'abakyala. Nsanyuse nnyo olwaleero okubeera mu Bride and Groom. Naye olunaku lwaffe olwokubiri terutambulidde bubi kubanga abasinga bazze Saturday. Kale nno bye tukola babisiimye, babyagadde, ate fashion weeye ebadde mu field abasinga bagimanyi. Abantu mbakubiriza okujja mu Bride and Groom Expo. Mulimu ebintu ebirungi ddala wano ku Natina Natural Hair. Tulina obuviiri obujja mu size zonna, mu color zonna, mu style zonna, ate nga buli 100% human. Mu booleseza leero omuli abamalakiweya nga bano bambaza abagole basajja, aba Princess of Beauty Salon abaleese enviiri ez'omulembe, Barbara Simbu owa Muzana Bridals, Susan Makumbi owa Visma Resource Center, Angel Namboze owa Atomic Events n'abalala bannyonnyodde engeri omwoleso gye gubayambyemu mwaka ku mwaka gye bagwetabyemu. Bantu bazze abapya abadde tebatumanyi bazze bongedde otumanya n'ababadde batumanyi basanyusa okulaba nga batusanzeewo wano. Era tufunye abagole abasuubiza okujja. Nti abantu bazze ate n'omwoleso guli hyped. Naffe tuleese ebintu ebipya nga mulaba leero tushowcasinze dance floors empya. Wansi kye mulaba kino is the first of its kind mu Uganda. Ndeese gawuni ennungi ennyo ez'omulembe ezaawukana n'ez'abantu abalala bonna nga bw'oziraba. N'egyo twabadde bizze olwaliro abantu bangi nnyo era abantu abakyali ewaka mwenna mujje mulabe abantu baleese ebintu ebirungi ennyo. Nga nkolera ku Shona Designers tusangibwa ku Loom Street, Zai Plaza ne Namaganda Plaza. Mu weema wategekeddwayo omusomo gw'abakolo ng'eno kojja Brian owa Brian Naturals akubirizza abaagalana okuyiga okwogerezeganya n'abaagalwa baabwe. The thing is also women. You want to learn how to communicate what you want. Is it once men we receive? Obed Lutale ne Nyombi Kenneth bakusakidde eggulire lino ku Lwabukede TV.